Abalabi baffe abatulaba mu kaseera kano bambi nsaba buli omu andaba kimuntu kinnamu buli alina obusobozi abusobola okunnyamba. Maama Fiina maama omulungi nagezaako nofuna ku nnamba ey'essimu naye simanyi oba ntuufu gye nafuna naye bw'oba ondabamu eno puroguramu maama nnyamba bambi nfukamidde buli muntu kinnamu ali eyo bambi muntaase omwana wange ali bubi talina bulamu nsaba kunnyamba babebe kuulu babebe wayini mwenna abandaba munyambe bambi munziruukirire omwana wange asobole otereera Mukama yajja obaddizaawo ng'omwana wange ateredde bambi buli omu ali eyo andaba oba mugagga oba ki buli omu kyalina asobola okunnyamba. Abula nsaba kuntaasa asobodde kyalina alina kyalina kyonna akikwata antaasa omwana wange neyagaleko ng'abaana abalala. Omulabi wa puroguramu Taasa Obulamu kubuuzaako n'enkuba z'emirimu gy'otuusizaako olwaleero olunaku olwayo puroguramu yaffe Taasa Obulamu nga wokimanyi tubeera tuyamba abantu abayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo tubaako engeri gye tubayamba ate nebasobola okubeera nga bavuunuka obuzibu bwe babeeramu naye nga kyenyongera okugamba nti beera ng'ogenda ku YouTube channel yaffe osubscribinge olutambula mu Uganda olikinge ate osharinge osobole n'okubeera ng'okomentinga osobole okubeera ng'ofuna buli video yaffe gye tubeera tuteekayo ng'ogifuna mu bujjuvu n'enkwebaza kadatawo gwe wenna kobeera weerekereza n'ogamba nti kanteeke ku program Taasa Obulamu okubeera ng'otugobera n'enkugamba nti mukwano kyokola ky'amaanyi ate gwasinga mbuzaako abantu ab'enjawulo abatulabira mu mawanga ag'ebweru okuli USA, Canada, Saudi Arabia nembagamba nti bamikwano kyemukola kyamanyiramu abatulabira wano e Uganda ng'omanyi nti kaddata ake Uganda ko kazibu nnyo n'ogamba nti akankerekereze nteekeko programu eno kugamba nti mukwano kyokola kyamaanyi ng'omanyi programu yaffe Taasa Obulamu tuba tuyamba abantu ab'enjawulo abayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo era ng'olunaku olwaleero tuzzeeko e Bulenga Sumbwe ewali omukyala alina omwana we alina obuzibu obw'omutima era nga tugenda kubeera nga tusaba ku buyambi bwa omwana ono asobole okubeera nga ajjanjabibwa asobole okubeera nga atereera era ng'omukyalo ono njagala atubulireko ku mannya ge atubulireko ne process omwana embeera gy'ayitamu bitambula bityo okuva lwe yazaala omwana ono ye bamubulira batya nti omwana ono alina obuzibu tusobole okubeera nga tubimanya naye nga bamikwano kyenkusaba nti obuyambi bwe tubwetaagira ddala kubanga omwana ono yeetaaga obuyambi ate nga kyenkugamba nti omuntu bubeera nga ogabye ate ne Katonda akwongera riziki so kye tusaba okubeera nti mutuyamba omwana ono asobole okubeera nga obulamu bwe bubeera nga butambula ate tomanya ayinza okufuuka omuntu ow'omugaso mu ggwanga lyattu Uganda mu biseera ebiddako. Nnyabo amanya go gwani? Manya nze Nakiranda Irene mama wa Kasule Alex omulwadde w'omutima. Kasule Alex obadde omwana ono mulenzi? Kati Kasule Alex wamuzaala alina ebbanga ki? Alina emyezi 11 agenda weza omwaka mpuzina omwezi. Wamuzaala mwaka ki? Wamuzaala 2021. Wamuzaalira mu ddwaliro lyawa? Namuzaalira mu kalwaliro kali wano ewaffe Sumbwe oba gye namuzaalira naye okuva era muzaala sifunangako mirembe naye. Omanya atya nti omwana ono ayinza okuba nti alina obuzibu bw'alina? Omwana buli ddwaliro nditambuddeko eri ku kitundu kuno kati ne bansindikako era e Bulenga omusawo nti ajjanjaba baana natuuka omusawo n'aŋŋamba nedda omwana ono mutwale e Mulago mwacuuti y'abaana we baba bamukeberera ngende e Mulago ne bamukebera mu x-ray ne tulaga nti omutima munene ne bansindika mu Art Institute ne bamuteeka mu scans. Ng'omaze okuzaala omwana ono biki mwana mbeera ki gye yayitangamu ekulaga n'ogamba omwana ono kyaka alina obuzibu kuba bisobola okubeerawo omwana asobola okuba nti like omwana akaaba naye n'ogamba nti by'abaana bakaba naye gwe kyo kyakulowooza nti omwana ayinza okuba nti alina obuzibu bw'alina? Omwana abantu bandabanga nga bw'omulaba engalo zino njeru ng'abalala baŋŋamba mulwadde wa kamuli omulala alina ebinnyo ne mutwala ne bamusala n'ebinnyo buli ddagala lyonna nendikola naye era n'asigala nga tanabattereera. Kati omwana ono mbeera ki bulumi ki olaba nti alumizibwa atya mu bulamu bwo obwa bulijjo? Okulumizibwa seebaka kiro emisana teyeebaka asula akaaba nsula ntudde ng'akaaba bukaabi
bw'akwatibwa ekifuba aba tassa asiza mu kamwa takkiriza bbeere wadde ekintu kyonna ekyokulya ali mu bulumi bw'amaanyi. Omwana yasooka oba ayinayo banne abalala? Ayinayo banne era bali waka batudde tebalina ssente zonna ziweddewo olw'okuboona omwana naye era tannabatereera. Kati wantugambyeko nti muwafuna obuzibu omutwalako mu kalwaliro wano e Bulenga ne bakugamba nti omwana alina obuzibu ne bakusindika nti genda e Mulago olabe ekintu ekiruma omwana ono. Bwe watuuka e Mulago byali bitya? E Mulago bwe natuuka nga nnyonnyola abasawo nti bitambulira mu steps nga bantwala omusawo nga ntwala mu x-ray ne bamukebera kitambula bwe kityo. Wali ofunyeeko obuyambi okuva eri oba famire yo nga balina engeri gye bakuyambako ku mbeera omwana ono gy'ayitamu? Tebalina, buli omu gwe nkubira ng'ambe ssente zaabula, tebalina ssente ninjiyayiya bwe nsobola okuba nga mubeeza walina kunywa amata buli kimu landiroodi abanja gambe embeera gye mpitamu mbi nnyo. Omwana ono omulabirira weeko oli single mothers oba taata yeesulireyo gwa Nagamba oba ne taata mukwasiza wamu? Taata tukwasiza wamu naye nga bw'omanya embeera y'ensi eno era ssente ntonotono zimala ku kizibu kye tulina eky'omwana okuva mu buto okuva enamuzaala tutoola ssente kati tulina wadde 10 tutuuse we tutuuse n'ebitulemeredde. Mwagambyeko nti mwagenda e Mulago n'omutwala mu x-ray mulina ku ddagala limwafunayoko ntulabika omwana bali mukakkanyiiko? Eddagala tebaasuwa omusawo namugezaako mumubuuza eddagala n'amuwaako mukakkanya n'aŋŋamba talina ddagala lyonna lyagenda kumpa just mugulire ka sirapu kagenda kumuwa ku maanyi ne appetite. Omusawo lwaki yagana okuwa eddagala lino? Wayi ssente wali toyina oba jjo ng'eddagala teririiwo? Musawo saategeera bulungi musawo kyeyaganira kumpa ddagala oba teryaliwo oba tebabawa nange simanyi. Olwo e Mulago omutwalayo wa bbanga ki? Namutwalayo nga wa myezi 9 okutandika okimanya nti mulwadde wa mutima. Kati awezezza emyaka omwezi ogambye yawezezza emyezi 11. Guno nga 22 aweza mwaka. Kati omwana ali mu mbeera talina yadde ekintu kyakwesa kyogamba nti omuweeko oba kibeeko ekintu kikimukakanyaamu yadde? Tewali kyemuwa. Ali atya? Abeera awo talya akaba bukaabi. Talya tanywa? Kati abeerawo atya omwana nga talya tanywa? Yamukuuma olumu agira n'alyako naye nga byakumukaka. Mwali ofunyeeko obuyambi bwonna okuva mu bantu ab'enjawulo oba bakukyalo oba bakulembeze ne babaako engeri yonna gye basobola okubeera nga bakuyambamu? Tebalina kimu kinene kye banyambye kubeera obusente bwe nfunaafunayo ngezaako okumulabirira naye tebumala ku kizibu kye baŋŋamba kuba baatusindika India kati wentandikira akasente ako akangi kalinaawo buno. Kwegaba wagenda e Mulago ne bagamba nti tebalinaawo kiko bakugamba solution eriwo eyakugenda India. Omusawo n'aŋŋamba omwana simutwala mu basawo ba kinnansi bajja kuba bannimba bano aba abo bajja kuba bannimba tebajja kuba aliwo omwana. Solution yonna eriwo yakumutwala India. Kati ye bakugamba nti omwana alina kugenda India mu bbanga ki okuba nti agenze okuba ng'afuna obujjanjabi? Ebbanga tebaalimba. Bo bakugamba nti bakugambye nti omwana alina kugenda India nekikomaawo? Kikomaawo ne babaawo kye banfunira ekitongole bampa ennamba zaabwe nze noonye ekitongole ekyo gye kiri ningezaako bakiyita Indian Association kiri ku Rwanda Avenue gye naye kyebangezaako okuŋŋamba kyebatandikirako kyonna nasooka kufuna passport eyange n'ey'omwana. Kati passport yatandise obbikolako? Natandise obbikolako naye era akasente kakyabulako kuba bangamba 25 passport 2 g'emitwalo 5. Emitwalo 5 gye baba bakufuna passport? Eyange n'ey'omwana gye basooka okunsaba ku kampuni gye bampa. Taata twagala otubulire ku mannya go. Amannya gange Zikaswera Ronald. Mbeera Sumbwe
ku mbuzi. Gwe taata w'omwana ono Ennyabo. omanyi otya nti omwana ono omukyala gw'azadde alina obuzibu bw'omutima? Tumuzaala omwana etwamuzaala n'abeera ewaka naye ng'okale nga myezi nga 3 kale nga watali bubi naye watawo emyezi 3 egyagenda natandika okulwala ng'omwana. Nze kumunze nalowooza nti omwana yakoze eki yalwalanga musujja yalwalanga mutwe yegu nga tamuggwako muwalala ku musujja bamugonvu nnyo kale nga takulanga abaana abalala babeera katakwakira nti omwana ajja kutereera ng'ojjanjabisa omwana olwo abaana balwala omanyi kyabulwadde tujjanja sina ddwaliro lina lisimu tutteemu wano nde eddwaliro ntuuseewo nga njagala ngera nga mumanyi abaana balwala naye naba tukiga omwana takulanga abaana abalala nga woomulaba embeera zalimu abeera akaaba abeera kino tugenda kuwaluta omusawo bamuyita Namboze bulinga w'abaana bokka ojadde agamba mukyala wange twamutwala ne bamujjanjaba abaana batakyukako omwana siri ne bazirya omukazi n'atugamba abuula omwana ono sigala kuddamu bakolako bandaba embeera y'omwana tekolaki tekyuka mugende emulago n'atusindika emulago tugenda mu ekisule mekuse basooka tugamba nga bamba bamukuba ekifaananyi bamba nalitumira nga tumanyi nti oba kino kiriwo ekiti kyekituli ekiba kyekituli oba toyinza kulaba nti oba bituli sibimanyi kulaba nti oba nga wakimpadde simanyi bituli byana basinga obitegeera kati nga bagamba tujja kudda tuwaayo ssente bagamba mujja kudda emitwalo 12 oza tukuba akisule tugende wa dokita tugiwaayo twagiwaayo netukoma nga tujja kudda ku lwokubiri tuweteyo ssente yabukoleki era batuma mmeka batuma emitwalo gyali 10 yali 12 nagyo 12 ja x-ray yakulaba musawo naye nga batusana batugamba nti emiswa gyakolaki yakya oba ffe tubimanyi ebyaki ebyabasawo ebagamba emugundu ti emiswa gyakyama omutima guli mumazzi nga tubikolaki tutubimanyi netumala batuyita omulundi omulala sitegeera balaba nga sente zimpeddeko batubuulya ddala ekitugamba omwana mwalina ebintu bibiri ku mutima tulina buyambi tuyinza bbawa buno tulina buyambi tuza bbawa kwegera basooka kubalaba nti sente mwasooka kuwandi nga tebabawulya kituufu obanga twalina simanyi nange sisira kikulimba ekyaliwo tugamba nti tukyasobola bakolaki tukyasobola bakolako tuladde bwamwe mulina kgenda India batusindika era ku kitongole batuwa enamba zaabwe tugendayo twagendayo natugamba betaaga passport okusooka okutandika ku bintu naye nga tulinawo obuyambi bwonna sente zimaze okunzigwako omwana wange bonna olinawo abaana abalala kuba tibaliwo wano batudde waka tibasoma handiroodi abanja kati passport yebaagala era bekyaliko ebyo naye nga mba sirinaawo obuyambi bwonna sirinaawo kasente kampeddeko ekyo kyagala abantu basobola okubeera nga banyamba asobodde yenna gavumenti ebiina byonna kyewa byonna saba buyambi ntaasa omwana wange omwana oyo kuba namuzaala tafunangako mirembe katanga mumuzaala nange sifunangako ssanyu katanga mumuzaala nange taata w'omwana kubanga seebaka n'omwana tiyeebaka nibamwe tiyeebaka nga womulabyera weyereegaawo abeeramu ebyo kaaba wafuna ku ssenyiga abeera akaabokaabi budde wakukwata ekiro olina mukwata bukwasa emikono ng'omukuza ekyo omusosa mwebasa tufunako kirowoozo kigamba nti omukyalo ono kamuleke ngende sifunako kigamba kyoba nti oba muleke kubanga ne beyazaala era weebali abalala kati so osaba ebitongole saba ebitongole byannakyewa
gavumenti asobodde kyasobodde kyonna taasiza omwana abeere mulamu. Kati gwe nga taata osuubira nti omwana ono alina bulwadde bwa mutima bwokka oba ayinzika okuba nti alina n'obulwadde obulala obw'omutawaanya? Kati nesooka ne tulowooza tundambukebeza mutima ng'akyali muwere. Tumujjanjaba ng'omanyi abaana bato bateeka byogero n'engula ekyogero ne tukitema ne tumuteekamu. N'abinga nga takulanga era ngolowooza olaba tezikulanga ez'abaana abalala. Tiyagala ng'omwana abeera muka buli budde. Kakazi bangamba abakazi abakulukulu ab'okukyalo bangamba tumuzza omwana mu kyogero. Tugula ekyogero ne tukimuzaamu era basiguze ekyogero kimu bibiri. Tugula eddagala lyakamuli tulimuzaamu n'era embeera tyakyukako wadde. Katwani kyetaagisa okulaba nti bamukebera bazuula n'ebirwadde ebirala kuba tuyinza ogaa nti bajjanjabi mutima naye ate omwana alinayo n'ebirwadde ebirala ebimutawaanya. Kati kyenavaako awo n'enkola kye ebyo nembiteeka ku bbali neŋŋamba kankole kye kangende mu ddwaliro. Kale ng'alwala naye nga n'eddagala tulikozesaako erireke eby'ebyogero biki ebyakamuli naye nga takyukako. Ne tugenda kati mu ddwaliro, saagenda mu ddwaliro kati eddwaliro ly'abaana bamukebera buli kimu tebula bulwadde. Tumutwalako waliwo twasooka tugendako emulago okuba simbadde nkisi kyogedde. Twazimba obwasooka ogendako ng'akyali oba twasangawo ne bamugamba twasangawo baddokita kirabika. Twasangawo baali bannansi basawo bano abatandika obutandisi. Batugamba amawogo ge gakola ki? Naye nga simanyi era ne bampandikira sirapu neŋŋenda ewandegeya nenzigula nenzireeta nenzimuwa. Banga ledde yali alina ssenyiga ng'amuluma katantako obuwuliriza amagamba mugundi amawogo ge galina obuzibu. Ngamba sirapu ewandegeya nenzireeta nenzigula nenzimuwa naye tugenda okuzimuwa tuka kuggwamu tuzimuwa nga takyuseeko omwana. Kyatuddisaayo emulago omulundi ogwokubiri tugende mu ekisula mukebere. Atandika okwala nga wa myezi 3. Emyezi 11. Obudde bwonna alwala bulwala siina lunaku oba n'amala wiiki katalwadde. Era alwala wakwatibwa kasenyiga katono, empewo nnyingi talina kugibeeramu nnyo. Webiti ebintu omwana agenda n'abeera awo nolowooza oba mutima gwasirise n'obeera n'omukwatako lusikebase omanye omutima takyasanga ng'abaana babeera abalala abalamu nga takyassa bulungi. Gwe wali wefumitizaako n'ogamba nti maaso kugenda mulago abagamba nti gayinza okuba amawuge malwadde n'ogamba nti katuddemu twekebejje kuba kiyinza okuba sirapu ze twagula nga zaali tezikola. Nanti kyekyo ekyanzirisaayo era emulago kubanga baŋŋamba nti muddeyo emulago mulabe baddokita bennyini ab'emulago n'okulaba bano bannansi bano abajjanjajanzi just omwana kyekyanzaayo era emulago ne bazuula nti mutima gwe guliko ekizibu. Ati gwe nga maama w'omwana ono buzibu ki bw'osinza okuyita mu bbanga lino lyobadde n'omwana wo ng'omutima mulwadde? Nsanga omwana asula akaaba teyeebakako wadde naye ntuuka ne mpulya ng'omutima munda gunnuma naye ne nnyuma ne neekwasa Katonda. Kyenkola nsuzaako akasimu nga nsaba kuba seebaka mpaka budde kukya nsula ndi ku mwana. Omwana ono wali ozzeekaawo n'omwekaanyaako? Mwekkaanya ne mukebera buli kimu ne mukwata ku mutima, omutima gwe gukuba kumukumu ng'omuntu ng'obadde odduseemu n'otuulamu naye ng'omutima gukuba kumukumu. Obugalo bwonna nga bw'obulaba bwe buti bulinga bwa bebi. Ebigere byonna obusuwa gyonna gino gimwetimbye mu kyenyi. Kyekyo ekimuviirako okuba nti omutima guliko ekikyamu. Bangamba guliko ebituli 3, obusuwa bwagwo oxygen ne carbon dioxide tebyatereera n'omutima teguli mu position nga bwe gulina kubeera. Ebizibu byalina ebyo 3.
waliwo ezeekaawo neyogaba ne Katonda ki kino kyewangerera n'owulira nti mulina engeri gyo ye era nzirawo mukama mwebuuza niŋŋamba oba mukama waneerabira naye nenziramu omutima niŋŋamba olaba amukuumye empaka lino ebbanga nga waali mukama era ajja kumusobozesa era gwe nsaba yekka yajja okunnyamba yajja okundeetera abanyamba banyambe bonna abali eyo maama Fiina abagagga bonna abali eyo buli muntu kinnoomu alina obusobozi nga ndaba bambi asobole okunziruukirira omwana wange ali bubi banyambe bambi omwana wange asobole okufuna obulamu ng'obw'abaana abalala. Njagala obeeko ebintu nga gwe maama alina omwana omulwadde w'omutima by'osaba abalabi baffe aba puroguramu Taasa Obulamu kuba bayambye abantu abawerako naye baako ekintu ky'obasaba basobole okubeera nga bakuyamba. Abalabi baffe abatulaba mu kaseera kano bambi nsaba buli omu andaba kimuntu kinnamu buli alina obusobozi abusobola okunnyamba. Maama Fiina maama omulungi nagezaako nofuna ku nnamba ey'essimu naye simanyi oba ntuufu gye nafuna naye bw'oba ondabamu eno puroguramu maama nyamba bambi nfukamidde buli muntu kinnoomu ali eyo bambi muntaase omwana wange ali bubi talina bulamu nsaba kunnyamba babbebekuulu babbebuwaini mwenna abandaba munyambe bambi munziruukirire omwana wange asobole okutereera mukama yajja obaddizaawo ng'omwana wange ateredde bambi buli omu ali eyo andaba oba mugagga oba ki buli omu kyalina asobola okunnyamba. Taata baako ekintu kyosaba abalabi baffe aba puroguramu Taasa Obulamu bataasa obulamu kanda gwange nsaba buyambi akutte kyakutte kyonna aleese kyaleeta kyonna mu gavumenti mu bibiina bya Nakyewa asobodde n'omuntu kinnoomu nga ndaba obudde buno asobola okukola kyakola kyonna okutaasa omwana we Kasulu Ronald. Nsaba buyambi banga sirinaamu wadde ssente sikyalina wadde 10 kyeyinza kugamba nti oba nyinza kyongera kuba siina wabula nsaba kuntaasa asobodde kyalina kyalina kyonna akikwata antaasa omwana wange neyagaleko ng'abaana abalala. Omukyala tugambeko nti mwafuna ku namba ya Mafiina mwagezaako okumufunako oba enamba mwakoma nayo kubeera nayo bubeezi? Kirabika oba twafunawo kiyinza okuba nga twafuna ntuufu yennyini twali tuwanjaga ng'era omuntu wewanjaga ng'osaba era ogulya nti omuntu ayinza yayanga okuba nga kati tuga tuli bulenga tuli ssumbu ku mbuzi era tulinga abali ebulenga nti kale omuntu wayinza okukwanguyira oyo oba n'omuntu naye tikyasoboka era tikyasoboka. Tuziteeka wali oli agambe na akawunti. Omulabi waffe wa puroguramu Taasa Obulamu kansuubire nti emboozi y'omwana Kasule Alex ogirabye bulungi omulwadde w'omutima buli alina ky'olina ky'osobola okuyamba omwana ono beera ng'ovaayo gy'omuyambe kubanga omwana ono ayinza okubeerako ekintu kyabeera mu nsi mu maaso eyo gye bujjako naye nga bamikwano njagala mbategeeze nti puroguramu eno abadde agikutuusaako mbadde Tatona Bajjomugave naye nga kyenyongera okubeera nga nkubiriza nti beera ng'osubscribinga obeere ng'ogenda ku YouTube channel yaffe oteekemu olutambula mu Uganda ate obeere ng'onyiga kadde awo ojja kubeera ng'ofuna empeereza zaffe buli gye tuba tutedde ogenda kubeera ng'ogifuna butereevu ate kyenkugamba nti commentinga likinga osharinge aye tubeere nga tutambula bulungi naye nga kyenkugamba mukwano gwalina ky'olina kyosobola okuyamba ku mwana ono si yadde katono kati awo bakibeera ng'ovaayo ng'omuyamba ate Mukama Katonda ajja kubeera ng'akudizaawo. Puroguramu bwetyo bwegenze tujingana olunaku olulala musiibe mulungi mweraba.